Mu bitundu ebisinga okulonda kw'obukiiko bwa NRM ow'ebyalo kwetabikamu emivuyo egitagambika. Mu bitundu ebimu ne gye buli kati bakyanyiga biwundo naddala mu disitulikiti y'e Ssembabule erw'emiyaga. Eno obutakkaanya buli wakati w'abawagizi b'omubaka w'ekitundu kino Theodore Ssekikubo ne munnamagye Brigadier General Emmanuel Rashande ayagala okumwesimbako. Okulonda kweno amagye be baana baliwo era nga galabiddwako nga galwanagana n'abantu. Kati olwaleero akakiiko k'ebyokulonda ka NRM kavuddemu omwasi ku mbeera eno. Twagala obuvuyo mu kulonda. Oba ogenda kulonda, genda olonde olyoke oddeyo ewuwo. Oba bakusinze. Tetwagala violence. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tanga Odoi alabudde bonna abakola effujjo mu kulonda kuno. Ssembabule is warned that election is going to be election of NRM people, not a battleground of compendian forces. So Ssembabule politicians who orchestrate violence are hereby warned. Those violent people in other parts of Uganda who want to make election a do or die are hereby warned. Agamba bakwalirizibwa okusazaamu bonna abanaazuulwa nti benyigira mu kukola emivuyo mu kulonda kuno. Abasembabule bo bulijjo bali ku bivuyovuyo. Tujja ba disqualifyinga ku luno ne ba district endala. Newankubadde okulonda kuno kwali kw'aba NRM bokka, mu bitundu ebimu waliwo abatali bannakibiina kino abaalonda. Bano Tanga abalabudde. Opposition naye bayagala kuyingira mu nankani yaffe mu structures zaffe. Banange mutuleke. Waliwo nnyimba mutuleke. N'abeenyigira mu kugulirira abalonzi nabo si baakuttirwa ku liiso. If you bribe and there's evidence, we have our Directorate of Legal, he will deal with that issue. Okwogera bino akakiiko k'ebyokulonda mu NRM kabadde kalambika kulonda kw'obukulembeze bwabwe ku district n'ebibuga okugenda okubeerayo olunaku olw'enkya. Voters converge at the venue by 10. Expression of interest nomination campaigns run up to 11:45 and polling starts at 12. There is no district which will nominate people at 12 and beyond 12. Nomination should be before, so that elections are actually at 12 and will end at 2. Okusinziira ku kakiiko, district eziri mu bbendobendo ly'e Luweero ne Bunyoro bo bakulonda sabbiiti ejja. Excellency the President is visiting Bunyoro sub-region tomorrow. So we urge the leaders of Bunyoro to attend to His Excellency and after that prepare for election on Tuesday. Mu district ya Amulata tukitegedde nga waliwo abamu ku bakungu abakungaanyiza abagenda okulonda nga baliko ebifo bwe babakukumidde. Eno nayo okulonda kusaziddwamu. We have suspended that election because the delegates have been hidden in Ngeta, in Lira. We request her or him to continue feeding the delegates. And if she has problems with husbands and wives, that problem is not for NRM Electoral Commission. It's not for the NRM party. It is for that individual to solve. Okusinziira ku kakiiko, singa okukola effujjo mu kulonda kw'obukiiko tekunogerwa ddagala, kyandikosa akamyufu ka NRM akabindabinda.